Weewaawo akati omwami ono agambye nti ayina embuga w'akiika oba w'atambuliza ensonga, era ogambye nti olubiri lw'otambulizaamu ensonga lwa butonzi. Akati ogambye nti lumu baali bateekateeka okugenda Ettanda n'ogamba nti nze sijja kugenda, naye n'otandika okubeera nga oloota ebintu by'abafu biki ebyo bwe bityo, ate n'omala n'ogamba nti ng'oloota abasirikale bakwata kafyu, babakwata kafyu, waliwo awo ffene ng'olaba nti mulya ffene, ate bwe wamala n'omulekera omwana, abasirikale ne bakugoba. Kwaliko n'omusirikale ndowooza atambulira kasukuuta, ne bakugoba, omusirikale n'akkwata n'omwetakkuluzaako n'odduka. Kakati mu kitundu kino mu bubaka buno kankunnyonnyole nkwe bulungi ansa. Ensonga zino ze tutambuza oba ensonga ezibakubya lubaale za njawulo, embiri nnyingi n'embuga nnyingi, ne waliwo ekintu ekyebuuzibwa nti jjajjange ebyammanja bye biki, era jjajjange ebyammanja kubo ki, oba ndikola ntya? Ebifo bingi naye birimu enjawulo ate birimu amadaala, levels z'ebifo n'entambuza yabyo ey'ensonga. Kituufu ebifo by'embiri bingi, naye ate oyinza okusanga ku kimu kujajjawo kyakkubira, oyinza okusanga mu lubiri olwo nga tikiriimu. Kino nno ekintu kyandibadde kya mazima na bwenkanya. Akatuntundu kali k'osoose mu bubaka kali kakulaze nga oli mu siniya 4 ku ssomero. Njagala owulirize bulungi nnyo obubaka buno. Obadde ku ssomero oli mu level oba mu kiraasi ya siniya 4, naye mu siniya 4 ogenza okulaba nga bye musoma wabimala dda, wabiyitaayitamu dda, era n'osalawo ofulume essomero eryo, era n'ogenda wabweru. Bw'otuuse wabweru ogenza okusanga akagaaliko baakabbawo oba baakajjawo. Akati mu kituntundu ekyo kigattegatte n'obubaka buno bw'ofunye kati, ogambye nti waliwo olubiri lw'olimu owali otambulizaamu ensonga, naye olubiri olwo lwa butonzi. Naye bwe baali bateekateeka baga nti tugenda kubika kabaka, tewagenda n'ogaana, ate n'ogamba n'otandika okuloota ebirooto eby'engeri. Kakati ekirooto kino kigattegatte n'obubaka buli obusoose bwe tukunnyonnyodde, bwe tukugambiddeko okugenda ewa Muwanga. Olubiri lw'olimu by'otegeddemu tewakyali kisingako awo. Kati ate waliwo leve endala ekubanjibwa. Embiri ziringa amasomero. Bw'onoogenda ku ssomero nga bo basomesa bya siniya 4 ate wala basomesa bya siniya 6, oba bw'onoogenda ku ssomero nga essomo mu ssomero eryo oluusi lisomesa bya kufumba, naye ng'ate ggwe oyagala kusomera bwa dokita, ne wagga nti eyo kampasi eri gindi, oba tekiniko esomesa ebyobuzimbi eri gindi, tugambe nti eno tekiniko gy'olimu esomesa bya mikono oba bya kutunga byalaani. Kakati ne bakugamba nti ebyebyalaani obiyize, akati olina okugenda mu tekiniko y'egindi yejja okusomesa eby'amazzi oba ebyobuzimbi. Akati n'ensonga zino ez'abajjajjaffe bwe ziri, embiri ez'obutonzi nnyingi naye zaawukana mu nsonga ze zitambuza, so nga ate embiri ezo ntuufu, naye mulimu ensonga oluusi ezizaawula. N'osanga luno olubiri ng'ate tulina nsonga ya lubiri lw'egindi, n'osanga olubiri lw'egindi nga lwa njawulo ku nsonga zaalwo ku lubiri lw'egindi. Waliwo ekintu kye tuyita obulongo bwa Kabaka obw'olubereberye. Obulongo obwo tojja busanga mu buli mbiri, okitegedde, okutambuza ensonga z'Obwakabaka oba okumalayo ebyama by'Obwakabaka tojja bisanga mu buli kifo. Akati ekituntundu ky'okubeera nti oli ku ssomero naye ng'oli mu level ya siniya 4, siniya 4 n'otula mu kiraasi naye nga gw'olaba bye basomesa oba bye musoma wabisoma dda, wabimala dda, n'osalawo ne weekandagga n'ofuluma wabweru. Ogenza okutuuka wabweru nga eggaali yo baagibbawo teriiwo, n'otandika okuginoonya, ogenza okusanga mu kkubo nga walinga wali we batadde eddagala, ogenza okutunula mu maaso ng'olaba olusozi luwanvu.
kakati ogenda ku step eddako ssebo. Mu kitundu ekyo olina okufuluma mu ssomero ly'olimu kubanga bye basomesa wabiyitamu era obimanyi, tokyalinawo kipya. Mu ssaawa eno tolina kwebakirira nsonga ezo mu lubiri olwo. Kyolina okukola kiri kimu, olina okunoonya akagaali. Akagaali kwe kutandika okutambuza ekitundu kya lundaaganya. Ekitundu kya lundaaganya kye kitundu ky'okulya akawunga. Olotera nga oli akawunga, ogoya akawunga, olaba obuwunga. Kye kitundu ky'okuwunga. Ogende otabaale. Olina okunoonya level eddako. Olina okunoonya step eddako. Olina okunoonya omutendera oguddako. Okitegedde mu ssomero erina kusomesa ebyenjawulo. Mu kitundu ky'olimu, mu lubiri lw'olimu, by'olimu, jjajjaawo akugamba nti ekimala kimala. Tokyalina kirala ky'oyinza kuzzaako. Olina okunoonya akagaali. Akagaali ako bakayita maanyi ga kifuba, lundaaganya. Ogenda kuyingira ekitundu ky'okusoomoozebwa eky'obulumi, eky'obugigi, eky'obuteeyagala, eky'obuteesalirawo. Kye kitundu ky'okwebaka mu mbiri, okwebakirira ng'onoonya muwanga, onoonya obulongo. Kwe kulengera olusozi oluli mu maaso nga lunene nnyo nnyo. Ekitundu ekyo kinoonyezebwa omuntu nga muli mu mutima awulira asajja kudde ng'asazeewo kubanga kiri kulessa amakaago n'emirimu n'abaana, n'ogenda weewaayo n'obanga ssaddaaka ku lw'ekika. Kansubire nti akatundu ako kategedde bulungi. Kati ke katundu kano ng'olaba nti olubiri lw'olimu lwa butonzi, naye ate bye luteesa nti oba tugenda wano oba wooba kutabaalo bakki tewabyenyigiramu. Ate n'omala n'oloota abasirikale nga bakwata kafiyu, mwalimu n'omusirikale yajjira ku sukuuta, mwalimu okubaka, omusirikale n'akubaka, n'omala n'omwetakkuluzaako. Ekitundu ekyo amayembe gatandise okukuyigga. Okitegedde? Amayembe gatandise okukuyigga oluvannyuma lw'okuba nga totegedde bubaka buli bwe baakuwa ng'essomero lifulumyemu kubanga ebya senior 4 wabiyiga dda, wabiyitamu n'otakitegeera n'osigala ng'era okyagendayo oba okyatabaalirayo. Njagala otegere bulungi nnyo obubaka buno. Abasirikale batandise okukwata kafiyu. Okitegedde? Kiringa ng'omuntu w'anaaba ng'atambuza ensonga olede, ate omuntu n'atandika okulwala naye ng'endwadde gy'alwadde ya lubaale. N'agamba kale buli kimu nkikola, kati lubaala nnanga ki? Lubaale yenna kasita amala okulangira nti ebyaffe wano biweddewo, ebiriwo bimanyi, ebiriwo wabiyitamu, tewakyaliwo kipya, aba alangiridde. Ekiddako miggo, kukukuba mbooko, kugolola ntumba. Kubanga oba olina okutegeera lubaale kyategeeza. Lubaale wagambanga nti wano tusituke tugende, kuba kusituka kugenda. N'olwekyo mu kitundu kino ekiddako olina okunoonya embuga ya Muwanga n'otwalayo ebyayo, era tojja kukiikayo, ojja kutwalayo obutwazi byayo oveeyo ate ogende ku mayembe. Kati awo ojja kuba otandise omutendera oguddako. Omutendera oguddako ogenda kulinnya lusozi lwero lw'olabye. N'olwekyo bajjajjawo bajja kuba bakubuulira nti kati genda mu lubiri egindi oba genda mu lubiri egindi. Akatundu k'okubeera nga mubadde mulya ffene n'omala n'omulekera omwana, ke katundu ak'okuba nti ensonga z'abajjajjabo zitudde mu bulongo. Ffene kitundu kitudde mu bulongo bwa Bakabaka ab'emirundi ebiri, Bwakabaka bwa Ndawula n'Obwakabaka bulamu. Ekitundu ky'okulya ffene, ekitundu ky'emiwula, kitundu kikyala, ekitundu ky'ensigo, kitundu kyami. Kubanga omukyala bw'aba nnimiro, omwami y'aba n'ensigo y'asigamu. Omukyala bw'abanga ebitundu bye eby'obukyala bikola ekitundu kya kinnya, omwami y'asiga ensigo, omukyala n'asobola okuzaala. Ekitundu ekyo kyatula obulongo bwa Kabaka. Era ffene mu kitundu ekyo alimu ekitundu nga bonoga nti omukazi ffene osokoola awunya. Ekitegedde? Omukazi ffene osokoola awunya. Mu kitundu ekyo ekitundu kya ffene kikunnyonnyola ekitundu eky'omukyala n'ekitundu eky'omusajja. Mu bitundu ebyo ekikulaga nti Ssaalongo ne Nnaalongo bakubanja ate ensonga z'obulongo zikubanja. Ensigo bwe bulongo. Ensigo kitundu kya mwami kubanga omwami yavaamu abaana. Omukyala akuuma bakuume. Omukyala akola bwa ssewamala. Omukyala si yazaala abaana. Omukyala si yavaamu abaana. Omukyala kolero eritereeza ekitundu ky'omwana omwami kyaba amutaddemu. Omwami oba omusajja oba abasajja be bavamu ekintu baana, be baba n'amagi
Eggi ly'omukyala lirindirira bulindirizi eggi lya mwami ne lirikuuma ne lirikola ekyo kye lirina oddikolako nti omukyala yakola ekitundu ekimaliriza ku muntu. Omwami aba n'eggi ery'omuntu atulidde ddala mwoligeno naye nga mwoyo mwerere talina mubiri. Y'alina eggi erivaamu omuntu oba eryalula omuntu. Eggi ly'omukyala si lye lyalula omuntu. Eggi ly'omukyala liri mu foomu ya nsawo. Eggi ly'omukyala lirindirira eggi lya mwami erijjiddemu omwana. Eggi ly'omwami lye lijjiramu omwana. Omwana n'ayingira mu ggi ly'omukazi ng'ensawo erimu emmere egenda okukuza omwana ono. Era eggi eryo erikola ekitundu ky'ensawo ery'omukyala lituddemu ekirungo ekizimbako omwana ono omubiri, amaaso, ebigere, entumbwe, amabeere, ekifuba, ne likola ekintu kye bayita omuntu. Ly'eggi ly'omukyala. Naye eggi ly'omukyala teririimu kasigo ka mwana, wabula eggi ly'omukyala lirimu ebirungo ebituukiriza omwana ono butya bwe yandibadde. N'olwekyo omwami y'alina ensigo. Ensigo eyo ng'agisiga mu kinnya mu mpompogoma y'omukazi. Empompogoma y'omukazi n'etwala omwana oyo mu departments ez'enjawulo mu lubuto, omwana oyo n'asobola okufuuka kyali. Abakyala si be bazaala abaana, wabula bo bakola omulimu ogw'okukulaakulanya ekyo ate ne bamala ne bakifulumya. Omusajja kyaba ataddemu. Ensigo mu kitundu ekya ffene, ensigo etudde mu kitundu ekya Ssaalongo ate etudde mu kitundu eky'omwana omulongo oba abalongo. Ekitundu ky'emiwula kitudde mu kitundu eky'omukyala bwe wa Ssaalongo ne Nnaalongo. Ekitundu kya ffene ng'ebajjuddwamu kitundu kya maama Nnaalongo. Ekitundu ky'okulya ffene ye lwaki nkunnyonnyola bino by'otamanyi? Ate ayagala nnyo olugambo. Kakati obubaka obusinga bwe muwa waliwo ebintu ebimu bye tutasobola kubannyonnyola. Mutambulire ensonga zino muzitegeere bannange. Waliwo ensonga ezimu ze mutajja kwebuuliza ku masimu. Mutambule mwebuuza ensonga zino, mutambule mu mbiri ez'enjawulo mwebuuza ensonga zino. Banne temutunyonyoogera nnyo. Babannyonnyola ensonga zino kye ki? Okitegedde? Kati ebyo bye nkunnyonnyoddeko bikumala. Bannaaye embwa eno eyagala olugambo. Kati yagala mbunjimalireyo obubaka. Nedda ssebo tetukkirizibwa. Ensonga ezimu muzitambulire, ensonga ezimu ziina kubasomesebwa nga muli mu mbiri kyekibaloosa amasomero kubanga bye mulota temubimanyi. Naye fuba okulaba ng'ogende wa muwanga. Ate ekitundu ky'obaddemu ekitundu kyawedde noonya ekitundu ekirala. Ebifo si kifo kimu nti kye kirambulula ensonga ezo zimalayo. Kati bino by'olota byaffe byama. Kati ekitundu ky'obaddemu ogambye kya butonzi mu lubiri olumu. Naye kati ebitundu byo tebiriiyo. Kati noonya ebitundu ebirala gye biri. Wabula sooka ogende wa muwanga otwaleyo ebibye, ogende ne mu mbuga y'amayembe otwale ekita ky'omwenge. Awo otandike jjajjawo ku obubaka obunoonya ekitundu ekirimu obujiji n'obukalubu. Lwe lusozi lw'obadde olaba. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.